abakungu bazimwenna mwebale kujja mu bungi namba n'abambuli bangi kitanonye ekya ivuliniragu sookera ddala okwebaza Katonda ffe nga abafuba tubali tugezaako muwa emirimu ate tumukoledde ebintu nga si bya mu kamera era asanyusa nnyo okusanga wano nga mukulu Bosobozi Bayiri atwebaza era mmwe message enjagala obba wamwe n'abali ku lumbe kuno mulekerawo okuyambanga emirambo egitawulira muyambenga abantu abalamu bangi nnyo abagenda okwetamu okuyamba omwana wano mugenda musuubiza ebintu bingi nga n'abakatubulwama bakyabonaabona mulekerangawo okujja ku nnyimbe okukyamuukiriza abantu yanjagala obagamba mwenna the art industry terina makulu bagiwamba era National Theatre ndowooza bagitunda mwalabye baganyina okuwummuzawo omummuzi omulambo ne bagugoba kitegeeza ki erimu abakuba engalo titemukyalina kyammwe mu bulamu muve mukuba enduulu muli bawambi mwe muli mirambo nnyo okusinga ivulinirago eyafudde oba kyannaku nnyo National Theatre ne Buganzirwazza kubanga mukulu Bosa yankubirako nga bamumya ekivulu nti mu Uganda olw'abakulembeze abatufuga tebalumirwa bannansi ne bannansi tebakyalumirwa bannansi mukulu Bosa yankubirako nga bagadde ekivulu kye ekyayivulinirako ng'ali bubi ze omu kubagezaako muyamba netusonga nezigenda mu kkooti simanyi we zaakoma kuba nange mba n'ebyokukola bingi naye museka kirina ebyokukola bingi ani asese ebyokukola nina bingi ennaku zino Museveni yandekera eggwanga tulifuga babiri nekyagulanyi katulina ebizibu bingi akali nga tuvudde mu lwali tusookera eddala mwenna abali wano nti gwe Evelyn agenze gwe ogenda kukola otya kuba gwejala ekuluma okusinga ye yawonya obulumi obulumi bwosigaddemu ogenda buvaamu otya erya muli situkaddi ne mugoba embeera eyo embi mwe mulowooza Evelyn gubambye National Theatre ne muzayise bati ajja kufa bamugobe ku National Theatre Evelyn nabwo abadde muyimbi w'amaanyi naye afudde omwana we tasobola nakulya ku luyimba lwe lwalese copyright baagano giteeka mu nkola kuba baagala bafugira mu buwambe sigenda kuwamba mukolo sigenda kwogera bintu bingi mukulu Bobi Wine yabaweerezayo kyasobola yaŋambye nzija wano abagamba agenda basalako mulabale basitayiro wadde bamulemesa era mu mulinde obudde bonna naye nga kyembasaba mu byonna abantu b'e Kalungu ennaafu ize ennaafu mukuze kati muli bantu bakulu mukoyo tumenyanga ebintu bye tubagamba mu abalina otuyamba naye mwetuddeko mwenna muzinze mikono muli mu kkuba nduulu naye bawulira amazima ga Katonda mu ggulu engeri gye mbalaba gye mufaanamu mwenna abaana bamwe tebanadda ku ssomero ng'ate mwenna mbalaba mufaanana nnaku naye mwe temusobola kwejja mu nnaku teryagenda bayamba nze byembagamba mbimanyi ennaku nange bwe mwesimbisa ennuma ate nze ndi munaku okubasinga kuba essuubi lyange lirimu mmwe eryamwe lirimu ffe kati anaagenda okuyamba munne bwe mutaasitukire wamu kwegatta wamu okulaba nga mujjawo embeera embi soogera ddala okwebaza Zubairi famire mukulu Bosa olaze omutima omulungi ogwa ati nebaza Dr. Hirudamani nebaza Spice Diana nebaza Bobi Wine nebaza abayimbi bonna bakenzo babaddewo naye bakenzo gye muli kambawo obubaka buno tinga federation yammwe baffe bapromota federation yaffe bagitwala balamu ne tugimulekera twakola eyammwe ey'abantu bagiyita FUPA era nebaza General Secretary Yasini waliwo omwami bamuyita Yasini Kaweesi oyo abeererawo nnyo abantu mu buzibu era yatukiikiridde bulungi bwe twalekedde nti Yasini gyali ku mulambo gwa muganda waffe Ivulinirago abamu ne tugenda tukwasaganya emirimu gy'eggwanga kyentuma bakenzo nga memba wamwe wa federation afudde temusobodde mwewalirira agenda ku National Theatre kubanga ono omukazi abadde wa kitiibwa nnyo abadde alina abantu okumulabako kubala gwafudde abeesi temulabyeko mwabe Kalungu mwabafunye ku mukisa okumulabako ate namwe muli bayala naye abantu wewaana yandibadde ajja obuyambi tebamukoze eki ntuma Eddie Kenzo ne Shiba tikati enough is enough ekimala kimala tutandika olugalo lw'okununula National Theatre kubanga mukama wamwe akola federation ye yagigula oba tolina naye connection yakukiriza agenda kwebakawo bino byembagamba mbyogerera Kalungu ne Wesituka Kampala National Theatre bagitunda tekyali yaba artist mbegayiridde temukiteekamu kusaaga temukiteekamu lwali National Theatre bagitunda National Theatre badde ennyumba y'abayimbi National Theatre mu kulembe gw'abaamini buli muyimbi alinangawo office naw'okutuula mukulu Eddie Kenzo ne Shiba n'abakulembeze ba federation ensi eno yonna yonna bano abantu bonna okubalaba kuba balamu
magezi okuva ku mande mutandike kulwanira National Theatre de mikono gyamwe egy'abayimbi ne copyright tube mu kubasabiriza obusente bano abasajja batujoze nnyo engeri gye tugenda eggulu ne tubajjako obusente kalowooza tuli bagaba kugula buli ssaawa ebigambo byange byebyo sigenda kwogera bingi ivirira buwumula mirembe nebaza buli muntu ali wano mu kiti kye mubeere bulungi mweraba kale tumukubireko mu ngalo awo abayogedde bitono oye obwo butono nnyo nze bwotebule nnyo naye ndowooza ngaba artist kuba we are intelligent enough ekigambo okuwulira nti National Theatre yatundibwa nti yatundibwa nga tulina ne evidence ekyali embisi nti gwe tugenda okusiika muyimbi munene yagaaniddwa ogenda ku National Theatre tuteeka okubako statement gyetukola tugambe nti ekyo kikyamu era bwe kibanga ddala kituufu yatundibwa tujagamba ejja kununulwa ku mulembe gwa katwebaze ku bano